waliwo kooti kyesoose okuba mu ebituli ne kikakasiza ddala ne kinaabulula byonna ne kinaazaawo n'ebimu ku ebyo byasooka okwogerwa Hajati yagamba nti omusajja ono yali anywa enjaga era ne mu audio ezasooka ezasinga okubyo nnyo Haji zaali za kunywa njaga. Olwaleero kooti ekikakasizza nti bwe kibanga omusajja ono yakwata omwana bwe kibanga yakwata omwana yamukwatanga gye teyaliiko njaga wadde kintu kyonna ku mutwe. Kijjawo oli kyabadde akola ki awaayira nti yanywa enjaga. Amakulu baakebedde ne bazuula nga talina musabitesi talina wadde kuba talina wadde kakoola talina wadde ki ali clean and pure era gibwako hadith naddala ku nsonga ezo. Kyonna okutegeera awo kiba awo kitaputwa kitya kikubamu oli ebituli nti mulimba kinafuya alabika yali ayagala kwexaggeratinga issue kyekimu tujja tutuuka ne mu maaso awo ku kyannabaana. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza era nawe abadde atulaba nga tuva mu kooti tuvuddeyo ku side ze Kajjansaawo era ndowooza twogereko kate ne MC Mayor omuttaanya nsonga tusobole okubeera nga ate tugaayagaayamuko nga mukuba tooki ku bibaddewo awo bye mubadde mulaba live bye mubadde mulaba ku Blaze Media ne bye mulabye kuba badde babistreaminga ku TikTok abamu babiraba ne batabitegeera. MC Mayor nsanyuse okukulaba ku mulundi ogusookedde ddala the first edition nga oli ku Blaze Media. Okay, abaleba Blaze Media bebazizaako yonna gye muli gye mugera mu maaso n'okwanga mutulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bali Ekyegegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Potro, Kasanda, Adjuman, Pakwach, Lira, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero na Misimba na Mutumba. Kabale Rukunjiri Kazo Ishaka Bula Mojiruka na Kaseke na Kasonga na Kapiripiti. Malababusi ya Mubendeka Kumiro Kagadibundi Bujo Shema Katakubukwiri Bujiri Kisolo. N'ebitundu by'eggwanga byonna abali emitala w'amayanja mu Denmark, abali mu Arab Emirates, abali Saudi Arabia, abali mu Iraq, abali mu Kenya, abali Burundi, abali mu ggwanga nga Canada, abali mu France, abali side zo mu Italy, abali mu Mexico, mikono gyaffe abatufuna nga muri South Africa, mikono gyaffe abatufulira mu South Sudan, abatufunira mu Venezuela, abatufunira mu Turkey, abatufunira mu Kuwait, abatufunira wali eri mu South Korea ne North Korea mukola kya Bay bali kubanga ate mugoberera. Nze Frank Asiri muzukulu wa Kyaddondo aka MC Mayor teera mukwano gwammwe monnamawulire omutendeke akola ne KBS TV maaso ku lutimbe. Muzukulu wa Kyaddondo ye jjajja mandi Kyaddondo nze mwe kika kyaffe. Oh mashallah waawano amakulu oli waawano kyekika ekisibu kyekika ekisibuka mu kibuga wakati makati era nga n'ekitebe kyaffe ekikulu kiri mu kibuga wakati mu Kyaddondo mashallah. Akulikayo nkulabye mukeetalaawo ku kooti embeera nga bw'ogirabye okuviira ddala kooti we yatandikira actually before nga kooti tenatandika netandika neggwa ze ensonga ze tugenda okubeera nga ate tumenyera mu Uganda wonna wawangalira nga womenya ebitundu byonna okwetoloola ensi yonna. Ensonga ezo tutandikire ddala katono nnyo in a recap tuweemu katono before this court. Omuntu ayetaaga ofuna ka summary yenga ensonga zitegedde leero obanga abadde azira azimubuzaabuza katono akatuleeta ku kooti eya leero. Omusango gwe tulimu gwa wakati wa State versus Haji Mwizerwa Ali. Yes sir. Complainant ye Nakisuizula. Yes sir. Victim ye Nisha. Gwe musango gwe muwala wa Zula. Eyajja nnyina. Muwala wa Haji Mwizerwa ne wankubadde nga si ya muzaala wabula omujjana. Ne asigala taata. Yes. Yes sir. Ono yakwatibwa ngenda kusoma ezaali 29 omwezi gwali gwa mwenda. Yes sir. Mwezi gwali gwa mwenda. Yes, omwezi gwali gwa mwenda lwe yakwatibwa. Yes sir. N'atwalibwa ku poliisi y'e Kajjansi gye yamala ennaku 8. Yes sir. Ennaku 8 ezo n'aleetebwa yamalawo n'agenda ku poliisi y'ennate n'amalawo ennaku 5. Ku 8 n'agattako 5. Then n'agenda Ekigo. Yes sir. Ekigo tugenda okubitegeera omusango gutegeera mu kamera wano okudiscussingako ng'amaze mu kkomera Ekigo nayo wiiki nnamba. Almost yali agenda kwezayo omwezi. Yes. Ennaku 12 ne tugattako ennaku ndala gwali genda kwera mwezi. So n'okutuusa olunaku lw'olwaleero ng'akyali mu kkomera Ekigo. So twasooka mu kooti e Kajjansi ng'ennaku z'omwezi 3
omwezi gwali gwa 10 ogw'ekkumi oludda oluwaabi olwa Ssente lukakasa terwalina bujulizi bumala bosobola kubanga ate bukkirizisa omusango guno ogera mu high court because court zino size zivunaanyizibwa kukulamula emisango gino gyemisango gya capital offense givunaanyizibwa ku high court yegivunaanyizibwako so oludda oluwaabi lwakakasa nti lulina bujulizi bumala ne lusabibwa luweebwemu akaseera okweteekateeka so bakuŋŋaanye obujulizi ne baluwanga ennaku z'omwezi 13 nga lwe lwolwaliro tubadde ekajjansi ndowooza nkutemedde bulungi nnyo Ajati nkinyonyodde bulungi nnyo kitegeeza omuntu yenna yina ategedde ebbanga omusibe lyamaze mu kkomera ekyamusibya abamuvunaana ki ekibadde kyetaagisa ekitusibye ogenda mu high court byonna obinnyonnyodde era omuntu nkakasa ng'ekijjako kyonna kyonna kyajja okubanga yeebuuza ajja kunoonya ajja kebera ku Blaze Media wetunaddamu okuleeta tukikubuuze kubanga ajja bakiwandisewo mu comment naye nga a recap has been okinyonyodde bulungi ndowooza mu ngeri yonna yonna ematiza kati tutuuse ku lunaku olwaliro nga 13 ekibadde ekajjansi waliwo atannabiraba waliwo abirabye nasigala mu bbanga nga tebinnyonnyoddwa kuba sometimes we get videos we shoot we give you ne tumuleka yeta printing which is very very dangerous to the public yensonga lwaki nkunoonyezza ng'omuntu omugezi gwe ndowooza nti saawa zino atunuuliddwa nnyo mu kutaputa n'okuba torch mu ebyo eba bigenda mu maaso naddala ebintu nga bye tubaddeko olunaku olwaleero ekajjansi ensonga eyo ogirabye otya tandikira ddala Ajati watuukidde oba a court before the court session olwaleero abantu babadde bangi okusookera ddala bakedde era nze nja kugamba nti basinzeeko ku mulundi guli ate ogwasooka ogwekajjansi olwaleero ate babadde bangi nnyo kino no kyongedde okundowooza nti oba abantu ate beeyongera kusala ddiiro kulaba nga Hajji talina musango ndabye nga babadde abasinga oluusi bonna bali ku sayidi ate ya Hajji of course bonna be babadde basingawo kubanga ku luli ate twalabeko abantu wakira abawera abasatu nga bali ku sayidi ya Hajji abawera abasatu naye ku mulundi guno sirabye yadde n'omu kubanga Hajji aleeteddwa mu bukuumi obw'ekika ekyewaggulu abasirikale badde bawerera ddala nga mwenda abamugiddeko mukuumu nga ayambadde masiki abadde ayambadde shaliya mu kwebikkirira okw'ekika ekyewaggulu ennyo n'ayingizibwa waggulu mu kooti misinde akatambi kyemmanyi abantu ojja kukabalaga bwe tumaliriza Hajji waffe naye twasooka okulowooza nti Hajji aleeteddwa n'abasibe abalala naye oluvannyuma omusirikale n'atugamba nti omuntu wammwe kati tumuleeta yekka era tubadde tuliawo nga double cabinet ejja Hajji abadde special kino nakyo kyongedde okukakasa nti oba oli awo n'ensi etegeera ki ekigenda mu maaso ku musango guno etegeera ekigenda mu maaso ku musango abantu bonna bali bulindala abeera balindirira special treatment ebadde erina okubeerawo nti complainant naye aleeteddwa mu special treatment oba in special way again ne suspect naye aleeteddwa ate in a special way abadde very smart nnyo abawagizi be bamulaze omukwano abadde bamuliridde wabweru w'amakomera abafamire ye ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ba activists ab'enjawulo bannamawulire ba bloggers ba social media in-laws bani ba concerned citizen bonna babadde ababooda bazze beevuga nga bw'okirabye ekibaddewo era bwe kityo kitutte eddakiika ziwera tutegeezebwa nti katuyingire kooti etandike era tunayingira kooti olabyewoko ku muntu yenna azze awondera Ajati awabweru awo like basoloba nga talina muwagizi nti amukubirayo mukono ne wasoloberawo wa famire zalondoola olina wa famire sina gwendabye saagala nkulimbe sina gwendabye mpozi looya we ye mulabye atuuse luvannyuma nga Ajati amaze okuba nga atuuka atuuse luvannyuma tuyingidde kooti abatuuse mu kooti musango ne gutandika ate kirudde nno dakiika tezibadde na nnyingi nnyo kibadde simple okusookera ddala bakakasizza nti okunoonyereza kuwedde awo endulu neevuga kubanga buli muntu yenna kyabadde alinze omanya tulina okutegeera nti guno omusango capital offense kibadde kisobola okuweza emyaka 2 oba 3 nga tukyalirawo tukyanoonya olwo oli nga ye ali ku limandi buli kaseera omanyi lwaki emisango egiteekebwa ku bavubuka oba n'abasajja abamu ku balina ssente tebakuzunza n'otuuka n'okoowa ekkomera nga kyosigazizza kukkiriza buli kimu kyonna ekyetaagisa okukolebwa bwebanga abakusiba beetaaga kutwala maaliyo owunziko otende waliyo nebagaba naye emaali mugitwale ne mundeke enve muki mukomera so ne Hajji olwaliyo ekituyambye nti ate kooti oba state eyongedde okukozesa okunoonyereza okw'ekika ekyewaggulu ennyo mu bwangu nga bwe twali twagisaba nereeta okunoonyereza kwayo amangu n'embiro
nekakasa nti okunoonyereza katukuwedde omusango gugendewa Kwayiko. jukira nti wano mu polisi y'ekajjansi aje kye kyakumusomera musomezi musango takkirizibwa kwewozaako takkirizibwa ki okugukkiriza n'okugugaana byonna bikolebwa wa high court kati ne tugenda mu cross examination byonna byatandika bitya yakuteeka ku kaddeeka yakwebaka kaatya yakugambanga atya yakutiisatiisa kiki byonna ebyo omwana bamuleeta ne batako mu interviewinga ne maama biki byonna ebyo bibeera wali eri mu high court kati wano mu kooti esookerwako byekiro kyakusomera musango naye kiyinza okutwala emyezi nga 6 n'emyaka 5 nga mukyali awo ekajjansi kati ekirungi lwaki abantu ba haji bo basanyuse nnyo babadde very happy nti kwe kuba nti at least eyo step naye ekoze eki evuddewo kakati kooti high court ekyayo kyakutandika kuwozesa muntu nakuteekawo nnaku lwegendo tandika okukola ki okumuyita omusango gwe tugende mu cross examination okubuuzibwa ne kajoyi n'okuwoza kutandike oba oliawo sobole okusobozesa mikwano gyaffe ne baganda baffe abalala bonna abalina essubi mu musango guno buli muntu yenna okufuna justice oba buli muntu yenna okufuna obwenkanya nga bw'ayagala bukolebwe nga tetunnagenda mu high court kubanga it is closed on Monday 18 tujaba gye tuli mu kubiraba n'omulamuzi engeri gy'abinnyonnyoddemu n'obujulizi engeri gye babulaze gye bakozesezza obukugu okusobola oba nga babukuŋŋaanya okutuuka olwaleero kubanga batusindise mu high court. Do you see any promising signal eraga nti tulaka tuli close to the ending of this chapter? Essuubi nja kuliwa ku bitundu 88 ku 10 lwaki mashallah nti nga tukyali mu high court waliwo ekikubiddwamu ebituli ekisookerwako day one ekyo mujja kitema mu kitambuza n'okitambula nga tuli mu high court ekisookedde nga tuli mu kooti y'ekajjansi nga tuli mu kooti y'ekajjansi waliwo kooti kyesoose okuba mu ebituli nekikakasiza ddala ne kinaabulula byonna ne kinaazaawo n'ebimu ku ebyo byasooka okwogerwa Ajati yagamba nti omusajja ono yali anywa enjaga era ne mu odi ezasooka ezasinga okubyo nnyo haji zaali za kunywa njaga olwaleero kooti ekikakasizza nti bwe kibanga omusajja ono yakwata omwana bwe kibanga yakwata omwana yamukwatanga gye teyaliiko njaga wadde kintu kyonna ku mutwe kijjawo oli kyabadde akola ki awaayira nti yanywa enjaga amakulu baakebedde ne bazuula nga talina musabisensio talina wadde kuba talina wadde kakoola talina wadde ali clean and pure era agibwako adithi naddala ku nsonga ezo ekirina okutegeera awo kiba awo kitaputwa kikubamu oli ebituli nti mulimba kinafuya alabika yali ayagala kwexaggeratinga issue kyekimu tujja otutuuka ne mu maaso awo ku kyannabaana yajjalaga nti omwana nabaana yali eringiriza naye ate mu katambi ke tulina kiraga nti omwana alina mu uniform kitegeeza bamujja na ku ssomero okumuleeta okumukwata akatambi ako kati otandika okutulowoozesa nti naye ate kakati omwana yavaamu nabaana abeera atya ku ssomero byonna ebyo okitegedde kibadde kikuba hajati ebituli omanyi waliwo mugamba tugambe nti waliwo omuntu atagibwako adithi n'emisango egyetaagisa amazima n'obwenkanya waliwo omuntu nga teyeetaaga kubanga agiwaako obujulizi kubanga omaze okutulaga nti naawe oli mulimba emirundi ng'ebiri wadde ng'ogumu tukyagulinze lwaki ate batukuteeka mu kaguli k'okugibwako amazima ng'ate wali olimbyeko oba obadde olimba ebyo naye bino ebitwagala abantu babitegeere tisikwexaggeratinga na kucamuukirira nedda but we are giving out facts about the case and at the moment we are not discussing issues in court but we are discussing we are profiling what we see we are profiling between the suspect and the complainant who is the complainant and who is the suspect yesobola kyetuuka mu nsonga eziri mu kooti munda we step back tunulira bino ffe bye tulabyeko n'ebyogeddwa because byogereddwa on camera era nga kitegeeza bigenda in public and public esobola okuwa opinion yaayo kubanga ekkirizibwa so ekirala kyekyenkumbi kubanga byogeddwa omwana yakwatibwa mu gwakutaano naye ajati yatukakasa nti enkumbi bagirina ekyo sikiwuliddeeko okuva lwebakibwako omwana enkumbi sigiwuliddeemu ate nga luli yayogerwako olwaleero enkumbi nazo zikoze eki tegiwulidde ekyo byonna byongera okukakasa nti hajati ayinza okuba byasiba byebikutuka ebyo sinze wankomeredde amateeka gajja kulamula naye kyongera okukakasa n'okuba ebituli nti hajati ayinza okuba nga byasiba byebikutuka anytime kigozi essaawa yonna kigozi ensonga ezo zibadde so
ndoza zibadde zitunuuliddwa nnyo Uganda naye alinze ensoyo nkiraba okutunuulira abantu essanyu lye boolesezza kwaka tuvuddeyo kutuzzeeko wano wabweru okusinziira abantu essanyu lye boolesezza n'emizira egibadde awo wabweru n'ebisongovu bye babadde bakasukira Ajat kyongedde okulaga nti omusango guno gulina public interest y'amaanyi nnyo ndowooza abantu singa baali basobola bandizze ku kooti awo bonna ndoza Uganda yonna kubanga ndabye nga speed abantu kwe baagala okumanyira eri worldwide. Gwe soka webuuze fulani atugulira amafuta tugendayo onsasudde tetubeerawo wane twanalizinga issues exactly waliwangulidde ekyemisana nedda ssebo kakati ebyo byonna bw'obikomparinga byonna n'obireeta manya nti abantu tulina bye tutunuulira omanyi tusanze akaseera akazibu abasajja teri abawolereza niyo omukazi kasita kutwala ku kooti kasita kutwala mu byamateeka omwami omukazi yasooka okwogera ng'omwami ogenda okwogera ng'ate olina kujungulwa mukazi byayogedde ekintu ekizibu ennyo omukazi ekyawulirwa nnyo naddala mu sisitimu eno gye tuwangaaliramu sympathy vote esinga nnyo okuba yamuka ate obuzibu ne sisitimu yaffe wano mu ggwanga erya Uganda erina kyekola nti mu Uganda tulina enkola egamba toli vikiti gamba omusango tegukusinga mpaka ng'abanoonyereza oba bakwatibwako ensonga bakakasizza ntegerekese okujjako nga bakakasizza ebyo banoonyereza mu nsi endala ne zikugamba gukusinga paka nga oli proven not guilty kankikuddemu mu ggwanga eryayo gatugamba omusango tegukusinga mpaka nga bakakasizza nti gukusinga Munsezi muzigamba gukusinga mpaka ng'okakasizza nti tegukusinga nga gwokakasizza olina bakakasa olina okakasa kasita tukwate bakapa gukusinze kati gwe kuba gukusinze okuva lwe bakutte wasting a lot of time like 5 years in prison kwa ndabyewo abasajja nga bamusiba yasuula omwana bagenda ozula nga n'omwana si wuwe buvunaanyizibwa bwo okuprovinga ne banooyazibwa do they pay Yes, kyova mu nsi ezigoberera amateeka era abantu bamanyi okusuwinga gavumenti era neeriirira mu nsi ezimu kyesimanyi oba Rwanda bwe kikola ninga mu nsi ekiwa ezimu bakusasulira damage ne time wastage tubadde wabweru awo ng'abantu actually Ajat yasoose ofuluma n'ayingira kabangalira mu bukuumi obw'ekika ekyawaggulu nga bw'oyogedde Ajat era nga amaaso ge sometimes we read by signs ne tugamba naye ono omuntu okusinziira ku mbeera gye tumulamu n'engeri gy'abantu gye bamuyisizaamu reaction ye ebako ekifaananyi kyesindika eri ggwe asobola okutaputa n'okufumiitiriza ku nsonga Ajat omulabye otya ggwe nga ggwe kubanga avuddeyo ng'aŋoolebwa nze ndabye abantu nga bamuŋoola ng'abantu bonna bali ku sayidi ya Haji ggwe kikyolabye mu maaso ga Ajat wadde nga abadde ataddeko masiki ne waliwo ekiba kirabika explanation munda mu yawulira ennaku era ali mu adayinooni sandi kikoze exactly singa namanya kyenyiza okugamba nga ntya Katonda mu abawagira Ajat abatamanyi abali ku ground tulaba ne bw'otunula butunuliza Ajat munda mu ye sigina bingi bye ngera mwogerako naye akakasa nti walabika agamba singa namanya ge mazima amatuufu agasinga Ajat n'avaayo abantu ne bakubaza takbira Allahu akbar omanyi nyina kintu eyagala okugamba abantu Ajat tasobola kulimba nsi yonna ekisoboka ate ne Katonda akolera mu bantu kubanga twatondebwa mu kifaananyi kye tasobola kulimba Katonda Haji abantu kye batunuuliddeko wegerezanga nnyo abangi we basonguza olumu gaga nti awo kati weefuula mugezi nnyo okwefuula nti munene bonnange bwegaba amazima beera ready okugazimirirako wekanedda that's some things nga n'amazima ensi yonna eteekeddwa okugamanya muleke kwekaliza mu ngero simanya bw'oba oyimiridde ku mazima beera ready okugayimirirako weka no waliwo w'oteekeddwa okumanya nti amazima galina okumanyibwa abantu bonna kyekitutwala mu zikooti okuprovinga amazima to the community or to the world twandibadde tetugenda mu kooti okutegeera bulungi era bwe gukusinga vaayo ng'otegedde nti gukusinze because ffe tukkiririza mu judicial system y'eggwanga lyattu Uganda
andi ajja tuwagenda mu kooti ng'okimanyire ddala nti weesiga judicial system yego kyova laba nasooka nempuliramu obusungu why were I coming into public ng'okimanyire ddala nti omuntu gw'oli mu kuvunaana already ali mu kooto ali mu bannamateeka ali mu banoonyereza kuba ye yasookera okujja ali mu security mulina waki wali ojja already kulinga kwa ndamayininga nakukuba bituli nti bano tebakuyambye kimala then you are looking for sympathy from people then the same people you wali onoonyezaamuko ate otandise okubavuma nti babaguze kyebakola tebakimanyi basobola okugula abantu bonna abantu nga babadde bayitirivu. That is my point. Exactly. Relate what we've seen at the court ekajjansi enkuyanja n'enkuyanja y'abantu nga wakwatiridde era nga wobinnyonnyodde relating akatambi akafuluma ku mbeera yaliwo ku Nasa Road omukyala wayita ku Nasa Road just relate it omuntu ategeere nti ekyaddala abantu bali kusaidia hachi kitandika butandisi almost 90 kitandika butandisi 88% kitandika butandisi tikyolaba ku kooti kikiikirira ab'ekyegegwa kikiikirira ab'e Kampala kikiikirira ab'e Mubende kikiikirira ab'e Mityana kikiikirira ab'e Masindi kikiikirira ab'e Rwanda kikiikirira ab'e Kenya ab'e South Sudan beba abantu abakiikiridde ensi yonna abali kusaidi ya haji naawe omuntu omu oba babiri bobadde nabo bebakiikirira bonna n'emikwano gy'abatali ku ground amakulu kikyali kituuza yes. Ajat singa abalaba akatambi kano simanyi kuba siri mu judicial system nyinzo banga simanyi naye bwabanga abalaba kuba abiraba what advice can you give her singa advice yonna ekyasobola oyamba omuntu yenna tewakyali ekyayamba kiba kyayiika asobola okukkiriza omusango n'aguwithdrawing nakkiriza withdrawing they can accept right bayinza obutakkiriza naye gwe omaze okulaga ensi nti gwe nga gwe kuba kati guli state naye gwe complainant bw'omala okakasa ti bannaye omusango kikyagulinamu interest kitegeeza ne kooti gwe omujulizi omubammye oba mu omujulizi gwonyini naawe n'ogaana then osobola okwewaayo n'onnyonnyola lwaki omalidde kooti ne gavumenti obudde ate n'abantu babeera bagenda gukusalira era oba ogifiiriza ne ssente nyingi nnyo zeteeka mu bantu abo ndabye abakyala olwo tugenda fuluma olwo kuba tuli wano mu lujja lwa kooti kati tufuluma tunatera owunziko olwo emboozi eno atulabye nga abakyala bavuma ebigambo ebisongovu nga bawerekereza kabangali wadde obwerinde bw'emmundu we buli bungi nnyo naye nga bavuma nga tebalina gwe batidde ne bawemula obusungu bw'omuddugavu okumutegeera obusungu bw'omuddugavu okumutegeera otalina okumutegeera entamu obusungu bw'omuddugavu abantu banyiivu nga nawe obulumi bw'owulira tibakukwatira omwana bwe kiba nga kituufu ate bwe bulumi bw'abantu abalowooza nti ajja omuwaayira omusibisizza omwana waake okunywa sweetheart badde nsabayo kookunywa sinze nakola ennaku manyi twasanze akaseera akazibu kati ffe tugenza okuyingira mbino ebintu nga tulinamu kasente kaffe kati find someone naga nti abo abaguze no sweetheart relax tulina emirimu tukola kyoyogera weewaawo waliwo asobola okukyogera naye nga talina bumanyirivu bukyogera naye nga akirina munda they can't express it out nga tasobola kyogera bwogezi naye nga gyekiri kyova olaba nti sometimes you can speak something oli naawulira ng'oyogedde mind ye n'agamba banaye ansaze mu kirimi nti kyenyininyini kyembadde nyina mu mutima gwange akikoze ki kyenagambye abantu kati ze siri blogger yes blog manyi waliwo kino wammanga waliwo kyetuyita activist kyo kyetuyita munnamawulire nakyo tuyita blogger nobeerawo ne analyst okitegedde blogger kati mugina emisango tulinamu abantu bano wammanga mugina emisango bwe kitya gya capital offence na defilement tulina kyetuyita fan diehard supporter kyonna kitukicomparingirawamu ye nga ye ne bw'onooleeta amazima agafaana agati ajja kusigala nga litiimu ndi musaayi gwono oyo naye waali agamba nze nja kufa naye tuyina kyetuyita investigator nja mutwala wamu nga munnamawulire going to the ground yes search from this side tabaako na sayidi naye tabaako sayidi ye aba anoonya kunoonyereza okwenkomeredde okusemberayo ddala then kyone gwe tuyita munnamawulire ye tebimukwatako yaliwo kuwa kirigenda mu maaso ekimuweereddwa kasa kibanga oba kikuba ono oba kikola ono atekayo butensi netubawo ne gwe tuyita blogger blogger ye
anonya hint, anonya point, anonya headline, anonya kugamba anonya ekyo ekigendo muwa views nazimbulukuse ekyo whether right or false. Yes, era blogger ye asobola ayina n'eddembe ly'okubeera ne side, asobola n'okulowoozesa nti kino kye kituufu kubanga ayina side kufunye bulungi. blogger. Ye blogger abaako ne side yes ya defending. yes then tulina human right activist oba activist ye anoonya bwenkanya exactly tanoonyereza abantu bino nino bitegeera kantu okumujja nakanteberamu ye tanoonyereza nti awe bantu wabula ye aliwo kulwanirira ayo gwalabye yeetaaga obwenkanya oluvannyuma lw'okufuna investigation from the other sources. abamawulire baani police kino mulamuzi n'agatta points ze then nayo yo waali then ne tuba ne ba lawyers ba lawyers ku side zombiriri lawyer alaga side kubanga abamaze okudda ku ludda lw'omuntu ono gwalabye tiyaweereddwa business kati ngenda kuwolereza muntu kati alina wadde akitegedde nti tewakikola kubanga lawyer asobola okuyingira musango ng'akimanyi nti wakikola naye ng'alabye awali ebituli yeetaaga kurisituwinga sente kurisituwinga client we nakuba provinga nti ddala ndi profession in what I'm doing oba okukendeereza client we ku kibonerezo ekyandibadde kimuweebwa sitaba kuba naki naye okategedde then tulina ne bajjaaji yaaliwo kutunulira bujulizi buleeteddwa okusinziira ku kino na kino naye ayina oba omwoje ennyo okategedde then tulina ne betuyita ba social media in-laws naddala mu .com era beekutulamu ebiwayi nze seetaaga kumanya oba biki nze musajja nze siwolereza musajja abo ba iniro kituufu siwolereza musajja nga ye ekiko ekyo weekiri ukisanga ku social media si die hard wabula ye yasalawo alina obukyayi ku basajja oli mutuufu alina obukyayi ku bakazi ye teyeetaaga kukola ki kituufu kati buli point yo nejja ekwatagana ku musajja oba ku mukazi ng'akuba ne wasanga ng'omukazi alinyirwako awo kati mukazi byantama guno omusango bwekityo bwe kiri be bantu abo betulina kufuna bulungi kakati olwaleero nze ndi mu kiti ekya investigator activist investigator ojja kuteeka mu journalist activist n'olwanirira oyo gwolaba nga yanyigirizibwa kubanga nakisuli bwe yaleeta ensonga ze ku intaneti natandika kukugjamu points ze nogamba okusinziira kano era kyekyeredde abamu okutandika okulowooza mu nalaga side wabula nagezangako okugjamu points muziri nga nsumamu ebituli nga njagala kisu yaffe yatuproving ekigoye bw'oba wakifuna enkumbi gwe ngaani okugitwala ku poliisi era nogiterekera forensics yali luddawa ti omulundi gwe bakukwata gwe toteekeddwa kukwata ku bujulizi gwe kukyo kyakuwaaba forensics nejja nekola ripooti yaayo oba nenoonyereza buli kimu omusango gugenda mu mwezi gwera ate lwoleta ekigoye kyovula nti oba oyaga toyagala kiba kyeteekeddwa okukola ki kati ebyo omuntu wano mu mukwano gwaffe alina reasoning capacity entono takitegeera yalaga nti olaze sayidi omwana otugambye ekituufu alebera n'abaana naye akatambi kenda aba ate kalaga ng'omwana ayambadde uniform ng'omukwata omwana abadde alina ku ssomero nabaana ng'ereebeeta kiki n'ogamba yakwatibwa gwakutaano taata lwataaliwo yes okategedde kufuna bulungi lwakitondeka nti tekikwetaagisa kubeera ng'ate weetaaga osasulwa ng'okutta credibility yo public gyetunulidde ennyo negamba nti MC Meya aweebwa ekitiibwa olw'okuba nti ayimirirawo ku mazima kitegeeza oli ne waleeta akawumbi you're not worth that era osanga nyo ba activist nga bali priceless tosobola mugula tewali kyogenda tolina muwendo gwe osobola kungula gwenkanankana muntu gwenjagala kuzikiwenga kuva mu bubi obwo bwalimu era ba activist tojja kwebuuza lwaki bagaggawala manyi lwaki tugaggawala birabo bye tufuna tebanguzi akale gwe teebereza singa tumala okuteekawo embeera bweti ne tuli situwinga haji ekiyinza okuddako ye mutokera batya n'akusiima kwadde ekyapa olwaniridde boys naye takikuwadde ng'akyaliwa ng'akyali eri mu komera
nti naye kwata munange dife no kitegeeza gwe ku ground nenda bana kisuyi nenjogera naye nengera ne wa Haji n'omulamuzi n'omuwuliriza buli kimu nengera ne mu court nempuliriza n'omulamuzi nenfulako ne ba lawyer nempulira kibagamba ne banduizo ninga byesa tegeera nebitegeera n'ebirala lwaki tondeka ngenda kuta nga sinakuta mu kufumiitiriza n'okugezako okwogerako n'abantu ab'enjawulo newe tubadde awo owulidde nga mu be tukozeko interview saga menyono obaoli abagambye mbu oba gavumenti esituke eteekewo ekitongole ekirwanirira ku kitonde ekisajja kubanga abaana balwaniriddwa abakazi balwaniriddwa naye ng'ate omusajja anyigirizibwa twatandise ekitongole ekyo nga nkirimu ne Nuruddin Ntege Baba Mafiina baani bafulufiga Equity for Men exactly nakawulidde Equity for Men ajali ye muntu gwe twatandikiddeko ajali gwe twatandikiddeko Equity for Men obwenkanya nze Mama Fiina Fulufiga Nuruddin Ntege Equity for Men nti abasajja ebbanga lyonna baani ali bawolereza ate nga banyigirizibwa gomanya abagagga abasula mu motoka ng'ennyumba bazibagobamu nga tasobola kuvayo akyogere abasaliddwako obusajja gomanya abasajja abagiddwako eddembe okulaba abaana baabwe gomanya abasajja abafumba ewaka eyo mmere gomanya abasajja abakubibwa emiggo mu nnyumba eyo gomanya abasajja abaweereddwa obutwa ne basimatuka okufa nakomayo gomanya abasajja abaweeredde abaana nga sibe babazaala nga DNA yawandula dde abaana naye naasigala ng'akuumye ekitiibwa kye tayagala ku byasanguza ate nga kiri common nnyo kati ebyo byonna byonna bye tulina okukompayalinga ensi etegenda abasajja gye bali abakola ki omukyala n'ayizuuka nagamba oyo omwana si wuwo ng'ali ku university ate onoomukola ki Hebu naye n'otya n'ogamba ne bananda batya basajja banange bajja kunsekerera ku mulimu nti mukazi wange bamundyangako nga ndirudda n'oyagala osigaze ekitiibwa n'obeera awo n'ogamba ne mpola n'osigala kubanga gw'okimanyi ye okimanyi nti basajja bameka ng'oluusi ne mu nnyumba akimanyi nti abo baana babiri sinze mbazala nga DNA yasoma dda naye nga n'omukazi takimugambangako akimanyi wanakimugambira kajja kukyaakyala nga omusajja yababbirira n'abatwala era naterafoneriza tisenga yazina yazitereka mu bakadde be wa maama we mu kyalo era nga maama we yakimanyiiko nga kyama tibwefanga munnange DNA zino report ozijjangayo abo gye balya kakati ndowooza era omulanga guyongera ddala oguyisaawo abantu bongera okitunuulira ekintu ekyo kye mwatandise ekyo ekya Equity for Men kubanga nsonga nkulu nnyo esaana otunuulirwa enamba yange weyeetaaga nze okwongera okumanya ebisingawo osobola okujja ku accounts zange zonna Facebook MCMeya 8 TikTok MCMeya 8 osobola n'okujja ku Instagram okujja ku Twitter gyonna gy'emikutu gye gimu ba X amannya ge gamu osobola n'okujja ku KBS TV nunuunyaako yes osobola n'okujja ku namba yange ya WhatsApp ya noti 76 noti emu 7562 noti 76 noti emu 7562 0760175 n'otunyumyamu ye WhatsApp namba omulabi omulungi owulidde MCMeya ng'akunnyonnyola mu bumpimpi talina budde kubanga schedule tusanze nga mpanvu nnyo ate tumusanze alina zaava mu interviews naye tujja kuddamu ate tumunoonye even on Monday 18th tugenda ba naye tusobole okubeera nga atunnyonnyolamu ku high court wali wennyini ogenda tuwa live updates tusobole okuba ate nga tukubuulira ekigenda mu maaso ku kooti the whole world buli munnayuganda akuŋŋaaniddeyo najjali ali China wawwa MCMeya be yakunnyonnyoledde bonna batunuulidde baagala mmanya ki ekiva mu musango guno kubanga abantu bo abamu baasala dda sayidi balinze baagala olaba omuntu waabwe ng'akola ki ng'ajjeerezebwa nja kwebaza MCMeya okubeera nga akadde kano katuwadde era n'onnyonnyola bulungi nnyo watali kuwabya oba ku Bible egamba nti alina amatwawuli omwoyo kyagamba ekkanisa kakati gwe wabata tosobodde kutegeera mu nsonga eno pozi nga gatukusekule busekuzi gugundi mu kino but I'm very sure nti wano waliwo ategedde ye taata sibula abatulaba ate nsaba Katonda atule butonda ayongere okuba nkomera okuba njagalira okubeera abakkakkamu twagale ensi yaffe Uganda ne bw'oliyagala otya ne bw'olyefuula otya omuzungu Uganda ejja kusigala nsi yo bw'ofuna akadde akatambuliza ku mawulire amalungi agakwata ku nsi yaffe Uganda kikole kyokka ate bw'olaba era ekikyamu buvunaanyizibwa bwo nga munnayuganda era okukyogerako kubanga ddembe lyo nga munnayuganda
ekyo oba tokirese bukyayi eri gavumenti oba tokyayiza gavumenti wabula oba oyongera okulaga n'okujjukiza abakwatibwako ensonga nti abaffe ensonga eno nga wano weetaaga ottereeza byebyange twagale n'obuwangwa bwaffe kabaka waffe tumwagale oba munyankole yagala obuwangwa bwo oba musoga yagala obuwangwa bwo tuleke kuliriza nnyo obuwangwa bwabalala ng'obwaffe tetubututte nga kintu kikulu obuwangwa okubwagala oba tosamidde ekyo njagala kiddamu oba tosamidde okwagala kabaka oba tosamidde okwagala obuwangwa oba tosamidde gwe baako nakalombolombo okususa ku nzikiriza gy'okkiririzaamu kwowakanya ogenda nti munawe okulima kubijjaza sibikkiririzaamu okusamira kino bwe kino sikikkiririzaamu naye ate tokwata buwangwa oba institution nga Buganda yonna yonna oba Busoga n'ogikuba mbu gwe togyagala nedda ekyo kyo nkivumira ne sekuvumirira yenna mukama bankubira amin tukwebaza okubeera ng'obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nga tuli ne MC Mayor omusajja saawa zino annyonnyola n'owulira nga ddala ntegedde kyabadde agezaako okuba nga ategeeza tujja kuddamu tumweyongeze ku Mande nga 18 mweraba